lwakubeera nkola nningiza nzoba lweli sigira bayowadde kyekituyambye mwana kale twongera okwebaza mukwano gwaffe atambulanga naffe bulijjo nawe atwegaseeko akawungeezako olunaku wali oba tulabe kumakya oba budde bwa kiro wetuba tukutuukiddeko ali ku DKTV Uganda naawe atulabe ng'oyita ku Kasozi Samuel philosopher atwongera kubanga tukwebaza bwebaza ajja agenda maaso okubeera ng'otuyambako tutambulizaako ku bubaka sharinga agende maaso okubeera nga watona kubanga osubscribinga kikole agende maaso okuba ate nga otuzzaamu amaanyi Kasozi nga tubeera twogera ku Paapa ono omukyala amanyi mu Eklezia abantu batininya bayinza n'okukirowooza nti bayinza obeerawo omukulembeze nga mukazi ng'ali ku bukulembeze obw'oku ntikko nti oba yali abadde nayo kusinziira ku nneeyisa y'abakulu abo kale ku mpisa yaabwe ekiro kino Catholic Church y'eddiini eyina obuyinza oba enzikiriza naye katugambe eddiini si nzikiriza omanye ebintu bino bibuzaabuza abantu waliwo belief ne wabeerawo ne denominations belief enzikiriza tulina ntono ziringa mu 7 tulinawo Christianity abakkiriza mu Yesu Kristo tulinawo Judaism abakkiriza enzikiriza egundi ya Moses ey'ekiyudaaya ne tubeerawo Buddhism ng'awutamadde Buddha ne tubeerawo Hinduism ey'abayindi ne tujja tubeerawo ne Islam ey'abayisiraamu ne tubeerawo olumu bagiyita animism batujoganya abakkiriza mu bino ebyaffe ebyekiralabagaffe tuli awo so kaakati nze nzikiriza naye nebeerayo ne denomination nti munzikiriza ate mubeeramu busekiti nti mu Christianity tulinamu Katoliki Protestant Adventist tulinamu abalokole tulinamu baki ezo ze denominations yes kati zenzikiriza ezo ge madiini enzikiriza ye belief oba religion tutambula ya Christianity naye ne mubeeramu buno obweku so kaakati denomination eno ng'ey'Obukatuliki yali eyina amaanyi mangi nga esaanyawo ebijoogerako ebibi era ng'obisanga mu byafaayo babisanguddemu babisiimuula kaakati ebimu nga bino ebyajjanga bibanyiga ebimu bajjanga babisangulangamu naye ate denominations zinene oba amadiini amalala gajjanga gabijjayo ddala abaawaguka abo baafuukira Obukatuliki ekizibu kaakati abaprotestanti bano abasinga bwe bajjanga bajjayo ebyafaayo ne bajjanga babibikkula ne bakizuula nga waliwo emyaka gyali ebiri bwe giti nga waliwo ebyogera ku Paapa eyali amanyikiddwa nga Joan owookubiri nga naye ye yali Joan Paapa John owokubiri yali Joan owokusatu yerinnya Paapa John owokusatu naye nga bagenda okulaba mu bitabo nga yali Joan yali mukyala omukyala ono yali yazaalibwa Germany n'agenda e Greece n'ayingira mu bupristi abakazi baali tebalina chance eyingira kubeera mu priest era tewali priest mukazi mu Bukatuliki ensonga gye bawa nti badisaipo Yesu be yayina baali basajja bonna temwali mukazi nti obanga Yesu mu ministry teyateekamu bakazi bo bajjawa right bateekemu abakazi era abakazi babonyabonya n'ebintu nnyonnyo era wabaddewo omugendo ogugezaako okulwana okulaba nti wafunikayo Paapa omukazi tomanya gye bujja ku biriwo omwenkano n'engeri Catholic Church gye gyekyukamu nti olaba kaakati nga Paapa aliko ajja n'akugamba nti asobola obulesinga same sex walisanga gye bujja ng'omukazi azze ate munnange obeera ng'osobola okugatta abayisekiso kaakati omukazi aba aliko buzibu ki omukazi atagenda maaso kaakati wano ne babeera nga balina tradition eyo nti n'omukazi tabeera priest ate bw'otoba priest tosobola kufuuka Paapa kuba gy'otandikira kaakati omukyalo ono Joan okusinziira ku byafaayo bwe byawandiikibwa bagamba nti Joan yagenda e Greece n'afuuka omupriest n'ava mu priest naye nga yeekweka omanyi ng'abantu abo banaani beebika nga musajja nga mukazi yali mukyala bakizuula luvannyuma yagendanga nga musajja yes kaakati waava e Greece najja ayingira bulungi e Rome n'ayingira e Vatican nga bamanyi musajja era nga yeebika bulungi n'akola buli kimu najja n'ayitawo mu ugundi tears ezo najja atuuka okwesikubwa Paapa lwali 955 we yabeerera Paapa okusinziira ku bitabo biraga 955 abapolisi abasajja beebikanga abasajja beebikiriranga ono yeebikiriranga yenga beebikiriranga
balina agambalo gaabwe agagandulula kino kyokolako bwoti ku mutwe bwoti nkitegedde so kaakati nga kiba kizibu nnyo eriyo abantu abalina enfaanana nga kizibu nnyo kituufu nga linga omusajja sajja so kaakati najja n'ayita mu mitende egyo bulungi n'amala n'atuuka 955 waliwo paapa mwerabidde erinnya eyali yafa ono nga yaliwo najja atikirwa okubeera paapa yakulembera emyaka 2 n'ekitundu okuva 955 paka 958 kaakati ekyaliwo ebyo 100 byeno dda tuli mu 9 tetunatuuka na mu 100 ate ng'abantu ogala 9 biri byadda nnyo 955 paka 958 ne tujja tuuka 1,200 ne tujja tambula myaka mingi egiyise nga tetunayingira mereniya munda leniya so kaakati omukyalo ono wajja n'afuuka yakola emirimu gy'obwa paapa processions ng'azikola n'ebirala byonna kaakati we kaggweramu nti ku procession emu yali ali ku mbalaasi atambula mu Vatican kumba ali lubuto ebyafaayo we biraga naye Catholic Church ebigaana naye tetujakaana kubiba kuba Catholic Church ebiva ebibadde bingi nnyo bye basirikidde waliyo bapaapa abaali abasiyazi waliyo bapaapa abazaala nga Paapa Alexander yalina mutabani we Siza Bogia eriyo paapa yakola list naganse bwenvaako abaddako basatu bonna gundi yaddako ne gundi yaddako ne gundi yaddako yes kibadde mu bwapaapa bingi ebibaddeawo eriyo we twabeera mu kye bayita Babylonian captivity bapaapa nga baliwo babiri nga wolayo tulina supreme mufuti ne mufuti ne super supreme mufuti ensi yabeerako n'ekyo waliwo paapa yali abeera okumala emyaka gyalinga 15 waliwo paapa ow'e Rome waliwo paapa ow'e Avignon France nga yo France yeekutula ku Catholic Church balina paapa owaabwe tebakkiriza muw'e Rome n'ow'e Rome takkiriza muw'e France buli omu n'agoba munne so ebyo byonna bizze bibeerawo mu bwa paapa kaakati na kino nti Joan we yatuuka procession aba yatambula ku mbalaasi olubuto we lwamu Rome yitali Vatican kumba ali lubuto okusinziira ku history bw'agamba bwe yawandiikibwa omukyalo ono olubuto lwamulumira ku mbalaasi ng'atambula jukira akweka bamanyi musajja abeera mu magandulula ge tosobola kumanya omukyalo olubuto nga lumuluma n'azaala kati abasinga ebyafaayo bitankanawo bagamba nti ayinza okuba yafa ng'azaala abalala bagamba nti abantu olw'okwekanga nti no paapa abadde mukazi bulijjo mufere mbu bamukuba emiggo ne bamutta so n'akulemberera emyaka 2 n'ekitundu bye byafaayo ebikwata ku paapa ono Paapa Joan yali mukyala azaalibwa Germany so omukyalo ono mu byafaayo era ne wootunulira waliwo basirika emu abantu beekalakasa bajjewo ekifaananyi kye yali mu France era nga bakakubako bulungi ka paapa kakyala waliwo basirika emu beekalakasa bonga bakalaga nti kakyala yes era bamukuba ne mu byafaayo era ebifaananyi kye ebiri bye bamukubako paapa omukyala so kati beekalakasa yali France ngeri gyokogeddemu ne mpulira ate nga nkaaga kaali kalabika bulungi wokalaba ebifaananyi nga kalabika bulungi dda kaakati baali babipeyitinga ku madirisa g'abantu ne beekalakasa nti akivoola obukatuliki babisanguleko babisangulako zirinda kutwogerako kati ne ku nsonga eno kiba kibuvoola kitya omukazi kiva okubeera nga akulembera anti bo kye beegamba tewaliwo teeka ligaana ekintu ekyo kyo tekyalibadde kya bwakatonda naye olw'okuba nti amadiini gafugibwa ku principles obukatuliki bulina principles ezitakyuka nnyo bafugira bakiyita dogomo olina kukkiriza bo bagamba nti olw'okuba ne ku minisitule ya Yesu tekwaliko bakyala n'olwekyo tebalina right esobola kuteekako bakyala te babeera nti no Peetero gwe omusika wa Yesu nti gwe bakwasa ekkanisa era gwe bakwasa ebisumuluzo tebabikwasa mukyala n'olwekyo ne paapa talina kuba mukyala ekirala ekigambo paapa kiva mu kigambo papa oba father so kaakati omukyala tasobola kubeera papa oba kubeera paapa n'olwekyo tebakkiriza so kaakati abasinga bagamba kyekyabaviirako history okumusangula ne bamala ne banyigawo bakulaga nti no waliwo bapaapa ababiri bo be bagamba nti be baaliwo mu kiseera ekyo Joan we yabeererawo naye abasinga bagamba nti abaabikyusa ne banyigawo kuba waliwo ndowooza paapa baali bamuyita oba
leo erinnya ndyerabidde gwe bagamba nti ye yafugirawo mu kiseera ekyo Joan we bagamba nti yafugira naye bo bali bawakanya baga nti nedda kiteekwa okuba nga baali baafugako mabegakokko Joan najjabeerawo olw'okuba transition yali ntono n'amala n'avaako ne bazzaako paapa omulala so ebyafaayo ebyo gyebiri nti tolina bwojja kukijjawo kuba baabiwandiika bano baprotestanti baani bonna n'ebihistory omulala awandiika akulaga nti nowaliwo paapa ki omukyala Joan era bakuwaako ne trace ze lwakuba nti bagamba nti ebirala ebyakolebwa mu bulamu bwe tebabirinaako nnyo byafaayo naye era tebyali badde okuba omukyala wuyo yali yeekweka kubanga ekimalengera okugamba nti obulamu bwe yalivinga nga bwa isolatinga ate n'afugira akaseera katono olubuto lwe lwamugjamu ne balyoka bamanya nti paapa bamulekayo so ebyo naye ebyafaayo gyebiri osobola okubinonyezaako Joan paapa eyali omukyala kale tukweyanziza atambule naffe wali tukuteeredde awo